wabule atere tudene mu kitundu eky'abachwezi nzize entambula nga mbalaga obukakafu nti Buganda etudde mu bitundu bibiri abasese then n'abachwezi era botunula wano mu Buganda gye tuyina erimu ebitebe bingi spiritually eby'abachwezi ngane jiwalise capital city y'abachwezi obeche walise omutima gwabwe obeche buge ekikulu kyonna kyosobola kiyita kiri wali musaza lya Ssaabasajja eriye Mawogola we bayita ku bigo bya Mugenyi recently nabadde wano musaza lya Ssaabasajja eriye Buddu nembalaga olusozi lwe bayita Kagolo ka Kyomya then bwogenda wano Emubende musaza lya Ssaabasajja eriye Ssingo waliwo embuga ennene nnyo ey'abachwezi still we wayita mama gufugo tuyita mu Buganda mama Nakayima abalaba muyita Nakahima kyonna kye mba mumuyise kati kambazeyo ko katono kubana babadde babuuza ekibuuzo kya Buganda omuntu ne Buganda ensi nti kijja kitya mu lubereberye mu luserwa Tonda wano waliwo abantu ab'ensimu wawa era waliwo ebika 5 n'omwami oyo akyogeddeko ebika byali 5 waliwo ekika eky'olugave waliwo ekika ekyenjaza waliwo ekika eky'emmamba waliwo ekika eky'effumbe duli nakola mweso bini nji collecting niteka wenge mu kifo ky'effumbe then waliwo kwogatta wamu n'ekika eky'ennyonyi abantu ba wano abaliwo bannasangwa muzeyi be yayise ye bannasangwa bosobola okuyita abalasange bosobola okuyita abasese abali mu nsimu wawa bayina obwakabaka bwabwe kubanga ekigambo kabaka kiina nakyamakulu gaakyo okusigenda gannyonnyola kati era yensonga lwaki bangi bazewe bagamba nti kabaka tabeera king biri byanjawulo obwakabaka kitegeeza kintu kirala nnyo kati bayina obwakabaka bwabwe okuvira ddala mu lubereberye era okulembera ebyebika eby'ettaano byenkugambye bibayita binasangwa byoyinza okuyita abalasangeye bakulemberanga nga naye enkulembera yaabwe teyali nga modernidde Buganda eyawamu eri organized babanga mukulwanagana ekika ekyasinzanga amaanyi kyekyatwalanga obwakabaka oba kyekyakulemberanga banne baakyo abasigadde kati mu bakabaka ababasooka mu nsi eya mu luserwa Tonda bali 36 nga tunaba kutandika kubalala kudda ku phase eno eya kabaka kato kintu kimera ntukyali eri mabega kati mu bakabaka abo omu ku bo ndoza mubata around abatana basemba tulyoke tuyingire eno mu Buganda nga tuve mu nsi muwawa waliwo kabaka bali bamuyita Buganda Ntege era yali ava mu kika eky'effumbe yali wafumbe yali kabaka era Buganda Ntege yali kabaka mulungi nnyo yayisa bulungi abantu yabakulembera bulungi kati ne waddawo kawo bakabaka ndoza bali abalanga babiri then tulyoke tuddeko kabaka yali ayitibwa Bemba Musota mumuulira nnyo era yasinga okusoundinga bwo yogera mu byafaayo ebyemabega ebya Buganda ebyolubereberye eyasembayo okubika olusoolo olw'ensimu wawa obukulembeze bw'ensimu wawa obo abalasange yali ayitibwa Bemba Musota n'ekyamuyisa Bemba Musota ekyamugisamu erinnya okumutuma Bemba Musota yatulugunya nnyo abantu yali dikiteta alina kyemalira ngatta abantu abonya abantu akola ebikolobero abantu batandika omuyitanga Musota natalika ngo baddamu Bwemba Musota mbeere oba ndi Musota mbeere saagala kumanya nga tayagala kumanya tawuliriza abantu kati Bemba Musota yali era ava mu kika kyali kya Mamba naye nga dikiteta awedde emirimu kati mu biseera ebyo mu period ebyo kabaka kato kintu kimera oba kakulukuku kyonna kyosobola omuyita mu biseera ebyo mweyajjira wano mu Buganda mu kujjakwe ebyafaayo bya Buganda tebibabuzaabuza tewalina kubuzaabuza teyava simanya Cameroon bye boogera teyava waji yava wano ensimu wakisita bagambye yali nsi ntono nnyo era ng'esalagana ne gye bayitanga Kitala Empire mu Kitala Empire mwalimu abasookawo okukulembera Kitala Empire baali batembuzi ne wajja ne wabeerawo abachwezi mu bachwezi omwo mulimu abagamba nti bana abantu abamu abegatta ku Buganda eyakati bakole Buganda eyaleero nga olese bali ab'emabega muwawa nti banyola inije nti bunyolo bakutuka ku bunyolo no Kitala Empire mwe mwava obwakabaka 5
obwakabaka obusooka obwa Bunyoro waliwo obwakabaka bwa Nkole obwakabaka bwa Tooro obwakabaka bwa Busoga obwakabaka bwa Coach by then Coach nga tennaba kujja nayo kwegatta ku Buganda ene yawamu kati wamu n'obwakabaka bwe tuyita ekitundu ekyagatta wano okufominga abegatta kubasese ne bafominga ensi gye bayita Buganda era nakibanyonyola ne mbagamba ekifula Buganda ey'enjawulo okubuli obwakabaka obulala obusigadde bye bino olw'okuba nti yo etudde mu bitundu bibiri etudde mu kitundu ky'abasese etudde ne mu kitundu eky'abachwezi kati wemba njogera ku bachwezi waliwo yabadde agamba nti oba abantu beekuŋŋaanya ne bajja abantu beekuŋŋaanya ebitundu bibiri no confusion Ushtegera era yawadde ku example mbojja kusanga no Buganda nga bayinawe omusamba gubayita namalere ategwa abasoga because ekireetera ekyo ogenda kusanga nnyo obulombolombo obuli mu Busoga obulombolombo obuli mu Tooro obuli mu Bunyoro obuli mu Ankole nga ne wano mu Buganda weebuli buva kuki buva kuba nti bana abantu waliwo ekitundu kya Buganda kino party eyo eyasibuka mu bachwezi abo na basibuka mu bachwezi simanyi oba ntegeerekese bulungi saga bino byafa tebibuzaabuza era ekyaleetera Buganda giyita ensi nga si tribe because of that kubanga etudde mu bachwezi etudde ne mu basese kati nzirayo wali ku kigambo kye bagamba nti Buganda yava ku ki Buganda yava ku oli kabaka yali Buganda owensi muwawa oba Buganda kyava kuba nabagamba nti olukwa bajja ne beegatta ne bakola ensi eyawamu ne bubeera Obuganda of course ekigambo kyonge ekigambo Buganda kitegeeza bumu era kigambo kyaliwo okuva dda nga tonaba na kutuuka ku kabaka bigambo byawano tebiwanuuzibwa olufumo olusooka zino nfumo olufumo olusooka lugamba nti kabaka kintu bwe bajja ne bamala okuwangula Bemba Musota nga akwataganye n'abantu abali mu nsimu wawa baatuula ennono mu busujju mu lubiri olwasooka olwa kabaka Kato Kintu ensi Buganda kwe yatandikira ne basalawo okwegatta nga bagatta ekitundu ky'abachwezi ku kitundu ky'abasese ne bakola Obuganda olufumo nawo lutuufu kubanga kuba kwali kwegatta wamu okumalawo entale ezaalinga wano okumalawo okwerumaaluma bakwata bagatta ebika bino ebyali wano ebitaano n'ebika 15 ebyatambulanga ne kabaka Kintu ne bakola ebika 2 ne bagatta wamu olufumo we luli ate nga n'oyo mukkiriza nawo lutuufu ne wabeerawo olufumo olwokubiri kabaka Kintu still bwe bamala okuwangula Bemba Musota beebuuzanga abantu nga buli omu abuuza munne bannange oli otya ng'oli amuddamu ndi bulungi gyakomawo egya Buganda nga bategeeza nti kabaka oli yali omulungi nti emire Buganda omuntu n'ensi Buganda nakola video eri wansi awo waliwo eyambuzaako ekibuuzo nangamba bamugamba nti mu bajjajjaabe ayinamu gwe baali bayita Buganda bwe bamugamba nambuuza nti nyina kye mumanyiiko then waliwo ne controversy ebaddewo wakati waliwo muganda wange gwengoberera ennyo gwendaba ennyo nnyo ebintu bira njagala nnyo ensomesa ye and I respect him yeyita Ezito Omutume lwakuba leero ngenda butakkiriziganyaamuko naye ku buvo bwa Buganda yavaawa then wabeerawo n'omuzeeyi oyo naye nga yabadde ayogera ku Buganda ne bannansangwa kati era eyo video yeemu waliwo yagintaaginzeemu n'aŋŋamba nti jangu wamma otuwe opinion yo oba otutaase wano ngenda kwogera ku byemmanyi osobola okwongerezaako gwe naawe by'omanyi kambazzeeyo katono nzize embisomesa naye kambazzeeyo katono sigenda koowa basomesa ensi Buganda nga tennaba kutondebwawo mu lubereberye twogera ku mu ntandikwa mu luse olwa ttonzi twogera ku butonzi okutonda Katonda nga mu bitundu byonna eby'ensi yagenda atonderayo abantu baayo abantu mu kitundu kino abaaliwo baali mu nsi gye bayita muwawa oba abantu be bayitanga abalasangeye omukadde oyo byayogeddeko n'ayita bannansangwa tebalina yonna gye baasenguka tebalina gye baava tebalina wano waali waka kati ate ye muganda wange Omutume yes ayinza okuba batalina information emala ku kino yabadde agamba nti bajja beekuŋŋaanya bajja tewali kwekuŋŋaanya
emabega kawona bagamba Buganda etudde mu bitundu bibiri, etudde mu kitundu ekyabasese oba abalasange abantu abaali bannannyini nsi muwawa, wabula ate era etudde ne mu kitundu ekyabachwezi. Nzize entambula nga mbalaga obukakafu nti Buganda etudde mu bitundu bibiri, abasese then n'abachwezi. Era bw'otunula wano mu Buganda gye tulina erimu ebitebe bingi spiritually ebyabachwezi, nga ne gye waliise capital city y'abachwezi oba ekyewaliise omutima gwabwe oba ekibuga ekikulu kyonna ky'osobola okiyita kiri wali mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Mawogola we bayita ku bigo bya Mugenyi.